po jako akawuwo. Kubani abasponsoring okwekalakasa ng'abayizi bo babativu n'ebigenda maaso. Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byenjigiriza olunaku olwaleero lwe kaali kayita Minisita w'ebyenjigiriza Janet Tataha Museveni okujja okunnyonnyola ebimu ku ebyo ebiviirako abayizi ba ssettendekero Makerere okwekalakasa naddala emivuyo egyali mu kwekalakasa okusembyeyo. Wabula ono tasobodde ng'era asindise Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Senninde ekitabudde ababaka abatuula akakiiko kano nga bagamba nti sigo babadde basuubira. I would like to make this clear, Honorable Kasibante, I'm not alleging as the First Lady. I've just made it clear that I am representing the Minister of Education and Sports because I'm a minister of state in the Ministry of Education and Sports. Therefore, when I stand here on behalf of my minister, I'm representing the ministry. Akakiiko kano nga kakulembeddwamu amyuka ssentebe waako John Twesigye Ntamuhera ng'ono akinogaanyiza nga bwe bayita minisita omujjuvu w'ebyenjigiriza era bw'atyo n'asaba minisita Senninde okweyogerako bw'abanga ayimiriddewo nga Janet Tataha Museveni. Would you conclude and tell us exactly whether you are in your capacity here representing the senior minister, or so that we take a decision? Mr. Chairman, I'm here representing the minister, the senior minister of Education and Sports. And we cannot accept that. Mu kwewozaako Minisita Senninde ategeeza ng'ebbaluwa eyabaweebwa bwetabawulirawo nti oba akakiiko kaali kaliko omuntu ow'enjawulo gwe keetaaga. And the reason why I'm here is to respond to the issues you raised as a committee. The two issues. Never. We cannot. I'm representing Mr. Chair, because she delegated me to do so. Mr. Chair. Wabula ababaka tebamukkiriza kugenda mu maaso oluvannyuma lw'okugamba nti abadde akiikiridde Minisita Tataha Museveni ekintu ekyebawakanyizza. You raised as a committee the two issues. Never. We cannot. I'm representing Mr. Chair, because she delegated me to do so. Mr. Chairman. Oluvannyuma lw'okumulemesa okubaako kyayogera ssentebe w'akakiiko kano bw'atyo abasindise mu kuwummulamu eddakiika 20 oluvannyuma bakomewo n'ekyenkomeredde. We are going to provide for another time for the First Lady to appear. Yes, we are going to provide for the time for the I'm going to make further consultation on this, because the issues which are coming up, where you want the First Lady here, where the First Lady is needed, there are some specific. Yes, the senior minister. Honorable members, order. Not PLP. Honorable members, Honorable Joy. Bwe bakomyewo ssentebe akoze okusalawo kwe n'asaba Minisita Senninde addeyo kubanga baagala minisita omujjuvu era n'asaba Minisita Tataha Museveni okulabikako eri akakiiko kano ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno ku ssaawa 4 ez'okumakya. The committee requests you to go and organize your team and come with the Senior Minister of Education and Sports on Friday 6 at 10 a.m. Friday 6 December 10 a.m. for us to be able to conclude with your part. Abamu ku babaka abatuula akakiiko kano batutegeezezza nga minisita ono ayogerwako bw'atayagalira ddala kuyitibwa mu bukiiko bwa Paalamenti kyokka ng'alina bingi by'azaayogera ku nsonga z'e Makerere nabo bye baagala bibategeeze mu bulambulukufu. Mukyala Museveni ali ku rekodi nga komiti eno emaze okulagira Paalamenti emaze okulagira akakiiko kanoonyereze n'okuyimiriza ssente z'abaana b'e Makerere. Ali kuri kodi okwogera mu kokasi y'NRM ng'abamatiza ssente zisigalewo ne bakiyisa. Ali kuri kodi ng'agamba abakola strike Makerere ba politicians ku Facebook, Twitter handle ye. Kakati ekyokubiri tayagalira ddala kujja mu kakiiko. Ebiri mu matendekero agawagulu naddala ennyo Makerere University okulwana kw'abayizi, okwediima kw'abasomesa buli mwaka
tulina okinoonyeza eddagala nti kimalako ng'abantu bekikwatako. Entula nyingi eza komiti eno education tazeetabaamu era tumusubwa nnyo okunnyonnyola ensonga nyingi ezikwata ku byenjigiriza okutwalira awamu mu ggwanga. Naye ekirala okunoonyereza kwe tuliko okukwata ku nsonga z'e Makerere naddala okwekalakaasa okwaliyo gye buvuddeko bwe kwali nga kwakatandika yavaayo n'awandiika omukuku gw'ekiwandiiko ekigazi ennyo ku Facebook account ye ng'alaga nti alina kyamanyi ku ebyo ebigenda mu maaso era ebimu bye yayogera nti okwekalakaasa kuli sponsored. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ministry erina ba ministers nga bana bali bana kati aba state ministers so far babeera ba appearance balaba waliwo ensonga zitabasobola okwogera obulungi kati tusuubira senior minister wabazze aze kuzitereeza so in our opinion